Njagala tutandikire ku story. Fresh Kid omwaka gumu kwebiri tegunnawera mwaka. Omwaka tegunnaba. Myezi giringa 8. Yajja nayingirawo mazima n'ateekawo omukululo tulabye abaana abapya abalala bangi nnyo abato. Ndowooza nti gino emyezi 8 yagifuze mu batu banne. Okay. Tubadde tumanyi nnyo Fresh Kid nti okubeerawo kwe kubaddewo lwa 14K Bwongo. Okay. Bw'otunuulira Fresh Kid byayimba 14K Bwongo byayimba nti eyo ebadde zze era ebadde etandiseewo era ebaddewo for like 8 months. 14K yaliwo mu industry n'abuukira Fresh Kid ne bakolayo kawa akayimba ne kagaana ensi yakagaana buganyi oba oluyimba terwanyuma oluyimba lwali just below average. Omanyi oyo mwana abaana abadde babaagala ng'abaana era sisuubira nti waliwo omuntu abadde asobola okukola n'omwana oluyimba ne luba lw'amaanyi babadde babaagala bo nga bo. So ndowooza ze zimu ku nsonga ezaagana oluyimba olwo kubanga lutambula. But oba weetegereza abaana bonna abazze bonna abadde bayimba style eyo babagulirawo nga kyakuba rap naye nga ndowooza credit tulina kugiwa 14K kubanga yalinga eyakitandika ono omwana akiyimbye buyimbi naye nga 14K bwe bwongo bubadde mabega waakyo kiba kitegeeza nti waaba avuddewo of course ebeera bulo nnene nsuubira setback setback egenda kubeerawo kubanga tuyinza oga nti tusobola okufunayo omuwandiisi omulala but ono abaddewo ebbanga abadde akimanyi nnyo ng'amanyi ki kye tulina okuzzaako mu kaseera kano ki kye tulina okuzzaako mu kaseera kano. Tunuulira akaseera ow'ekitiibwa Nakiwala Kingi bwe yafulumiza ebiragiro ku mwana oluyimba olwaddakawo like 2 days Bambi n'awandiika oluyimba lwa Bambi nze lwe ndowooza nti lwe luyimba lw'omwana olukyasinza okuba olw'amaanyi. So kikulaga amaanyi g'abadde alina mu kampu okuba nti avuddewo ndowooza kigenda bakosa nnyo. Kale bannaye tukyatunuulira twagala kutunulako ne way forward kyekyalibadde kikolebwa maaso era future ya Fresh Kid kino kiyinza kwongerera ddala wa magezi kyagalibadde gakolebwa ndowooza byonna byetugenda tubiraba mu gye twaliyise nga way forward. Manager Francis bwe kibeera nga taata w'omwana mwemulugunyako n'abadde munda naye mu bigambo bye muwulidde agamba the Texas nga bwe mugiraba si bweri sitabadde musakifu ng'ebirala naye nga ye omuntu tuyinza omukuba mu kotoki netwongerera ddala okutegeera ayinza kwetereeza atya okusigaza the Texas ng'ekyayimiridde. What is the way forward mu kibiina kino ekya the Texas mu ssaawa eno ng'emu ku zibadde empagi kuba omusajja era mu bigambo bye njagala okwongerera ddala mu kooti nga mu bigambo byagambye nti nga bw'obeera tolabye Manager Francis osobola olaba nze nekiggwa kitegeeza nti abadde musaale nnyo mu kibiina ekyo. But what is the way forward right now bw'abeera akedde ku makya n'ava mu kibiina kya ndowooza tukyalinawo omukisa amanyi Alpha waliwo ebintu abantu abamu bye babuusa amaaso nti ekintu ekituuka ku omu nga wayisewo ebbanga tono nnyo ayinza okulowooza nti atuuse oluusi nze ndowooza nti ebeera false impression kuba kulowooza mu bukyamu ng'olowooza nti kyoliko kyekituufu. Ndowooza wakyaliwo chance Francis ne 14K baali badde bareconcilinga before it's too late. Kyekisooka baali badde bareconcilinga cause ssaawa zino ndaba nti oba oli awo kiyinzika okuba ekizibu mu oyo omwana okusigala ng'agenda mu maaso nga ezimu ku mpagi ezibadde zimuyimirizaawo. Tunuulira emmeezi eno kuliko empagi 4 nkitwala nti 14K Bwongo zibadde empagi 2 then Francis empagi 2 oba kale ebaddeemu Francis empagi emu n'omwana oba oliawo n'ensonga endala kitegeeza kati empagi emu evuddeko. Kiba kitegeeza nti eyo bulo y'amaanyi kiba beta okureconcilinga kuba bakyali bavubuka bataabo okitegeera liyinza okuba vubuka lyeri basumbuwamu kana akatono bafunye feemu eyo oba oliawo gye baali batasuubira kubanga bagifuna mu bigambo byagamba tabadde musanyufu. Tuyinza okukiraba ne tukiwenga mugalabika bambi ntunulira sayidi ya 14K nayinza okuba yali yateekawo dde embeera ebalaga nti siri musanyufu naye nga tebamuwuliriza okitegeera kuba simusuubira kuba nti
we abaidde tatandise kubeera musanyufu we yasazeewo okuviirayo mu statement yagamba nti sibadde musanyufu kitegeeza nti ebbanga libadde ddene weewaawo nti tewanayita na wiiki 2 bukyanga baawukanye ntunuliramuko mu mbeera watya singa reconciliation yene egaana okubeerawo manager Francis kiki yalizizzaako njagala tubitunulire mu mbeera yonna yes tubawadde amagezi okubeera nga baddawo ffe kyetwalisabidde naye kati tugenda kukya bigaana okubeerawo balame kuddawo aba azze mu lutalo oba n'ategeka auditions kunoonya omuwandiisi balujja kuba lutalo lw'amaanyi sisuubira nga Francis awandiika waliwo omwana atali yagadde kujja kubeera nti ye writer ali behind fresh kid bangi abaagala naye abasobola byawukana manyi tusoma commerce ne economics waliwo kye bayita willingness then ne ability so oyinza okuba nga oli willing naye nga ability yo togirina okitegeera so buli omu gyali eyo bangi abawandiika buli omu gyali ayinza okuba nga ayagala naye oyo asobola okugjayo 14k kyabadde akola oba okumusingako kubanga kati ssaawa zino 14k waba avuddewo teweetaaga muntu akola 70% ku kyabadde akola weetaaga muntu akola 101%. Musingirako ddala extremely. Kubanga kati omwana buli lunaku wakula kitegeeza nti kyabadde akola kyazzaako kirina okubanga kyamaanyi okukisinga. Okitegeera kati okujjako nga ategesa auditions okufuna oyo omuwandiisi ow'amaanyi asinga ku 14k kyendowooza nti kijja kubeera bit harder kubanga kati mu kaseera kano ndowoozaamu nti 14k oba oli awo yalina engeri gy'abadde azimbyemu omwana nga yamanya nti tuzaako kino omupya gwe tugenda okufuna agenda kuba atandika na kintu kipya ono omwana muto omanyi abaana bato nabo babeera bakubalira ate mu ngeri ndala. If it is true ku story gye nawulidde mbadde sinabagikonfamika kuba manager Francis adde akyagaanye okutuwa feedback ye nga ye omuntu nawuliddemu ekyabadde kigambibwa nti ne fresh kid yekyanzeemu ayagala 14k akomewo kitegeeza nti maturity kagirina mu bwongo kasajja kayinza obba ddala kalina kyekalaba kyekafeelinga right now kuba bo bennyini bebongedde okuexposinga ensi negala kuba fresh kid bwobeera omwegendereza gye yatandikira ne buuza manager saawa eno ssebo buuza manager ayinza kigamba emirundi ebiri ebisinga kati abiddamu byonna byoyinza okumubuuza kati abiddamu which was not the case before. So bw'abeera naye ataddewo embeera nga ye omwana ndaba Francis ayolekedde akaseera akazibu ennyo nti ne bwe yalifunye omuwandiisi omulala chemistry ono abaddewo wakati w'abaana ababiri wabaddewo enkwatagana y'amaanyi naye mu ndowooza yange ndowoozaamu nti oba oli awo 14k ezimu ku nsonga oba oli awo zagamba nti si musanyufu ayinza okuba abadde tayambibwa kuba naye muyimbi era abadde akolanga ennyimba ze naye nga tuziraba oba oli awo tezisibwako nnyo maanyi ate ng'ali mu management yemu oyinza okulowoozaamu nti oba oli awo concentration company badde giteeka nnyo ku fresh kid yekka ati era yabadde atunda gwe tubadde tulaba ennyo babadde bapushinga nti so nkirowooza ku lwange nti kiyinzika okuba nti fresh kid gwe badde bapushinga cause 14k bonga alinawo ennyimba ziringa 2-3 alina ne lwe yali yakakola awo oba wikizi wiiki naye nalwo lwakomaawo yateekako vidiyo teyali mbi nga nalwo oluwulira si lubi okusinziira ku ngeri gyayimbamu but terwatambula nga lulaga nga olutaweereddwa nnyo attention mu tuweyingemuko enkola ya 14k ku mwana gwe bayita fresh kid nawulirako okwemulugunya mu bantu nti omwana yali ayimba bintu bitali bya myaka gye kyekisookera ddala personally nina ekintu kye nali nalaba mu 14k nti yes nga era ye omuwandiisi at the same time era nga muyimbi of course oyinza okubutabeera n'ekyo kyomwawulako nnyo nti bwe yafulumyanga ennyimba ezize ng'olabira ddala byayimba ate era byebimu byadde awandiikira omwana tewaliwoko mbeera yakuba nti ababiri bano baali badde very different nga bwe tulaba buno obwana obulala bubadde buze kuba amazima kafelista kalina oluyimba lwe kakubamu freestyle lulala neze kayimba style nayo kagikuba bulala bw'otunulira stone age naye yali atukuba birala nga ne byayimba birala ekitabadde nnyo ku fresh kid ono simanyi 14k agenda kufuna mwana mulala gwagenda kupika kuba ne mu kibiina era tugambye teyavuddeyo yekka ayina abalala beyavuddeyo nabo kino era kyongera kulega ye kati ye 14k
ye kigenda mmulekawa okuva mu kibiina kino? Ndowooza kiri tuwe ayinza okuba nga yavuddeyo nga yaga concentratinga ku kuyimba kwe okwenga y'omuntu. Okay. Kuba ndowooza nti kati ekintu ky'okuleeta abaana bano kiringa ekigenze kiggwako kuba bangi kati bazze bangi oba oliawo kiyinza okuba nga tekikyakola nnyo mawulire naye ate tomanya ayinza okuba nga ayagala kutuprovinga nti ensonga lwaki fresh kid abaddewo naba nga alina gwayagala okuleeta atwage nti asobola okumupika ennyo nga fresh kid wabadde kyendowooza nti ate kizibumu kubanga ndowooza nti oba oliawo manager Francis abadde alina amaanyi mu kubranding omuyimbi. Manager Francis ku byemmanyi ebitono sorry to say this naye mu byemmanyi ebitono alinamuko issues n'aba media abamu amazima olina aba media abamu boolanga bw'abeera yetakusiimye bw'abeera yeewo omubiri ayiwawo alina abantu abamu abakolagana naye alina kiri nti nfunirawa mungi nnyo yensonga lwaki obadde olina woolaba fresh kid ennyo naye ng'ewalala tomulabawo ate ng'ewalala nawo walabye nti nawo w'amaanyi alibadde yeetaagawo naye ng'omulaba nga talabiseewo kati abantu abo n'abaleka mu mbeera endala kati bwe kiva nga ssaawa eno nga ne 14 kaleeseemu embeera eno kiyinza okwongera okugula